Olunaku olwaleero eyali omubaka w'e Butambala mu Parliament Honorable Muwanga Kivumbi aleeteddwa mu kkooti e Butambala era n'addizibwayo ku alimanda nga bamuvunaana omusango gw'okukuma mu bantu omuliro, inciting violence. Omu ku balooya be Medard Lubega Sseggona avuddeyo n'asindika obubaka obukambwe eri abo abatutte oba abazizza Honorable Muwanga Kivumbi mu kkomera. Bw'abadde ayogerako eri eggwanga after the court, Medard Lubega Sseggona bw'ati bw'ayogedde. Enkulu ennaku z'omwezi 16 omwezi gw'omusanvu gavumenti yagaana okwogera wa gyemukuumira. Abasirikale owa poliisi n'omusirikale w'amagye nga bamwegaana, naye olwaleero tebatubuulidde oba bamulonze ku kkubo okusobola okumuleeta wano, nga tebatuwadde na budde kunoonya mpapula kuba babadde bamanyi nti tetujja kusobola kuzifuna, naye tusobodde okuzifuna mu kaseera mpaawukaaga okuva e Butambala waabwe ne ku kibuga Leader of the Opposition omulamuzi ow'ekitiibwa, n'olunaku olw'enkya talubawadde n'abaweera ddala obudde obuwera paka nga 11 omwezi gw'omunaana kugaye kyatandika ng'okuwamba kakati kyekivuddemu rimande. Tubadde n'okweraliikirira kungi okubeera nga munnaffe tumunoonya tetumulaba. Olwaleero waawo ng'omulamuzi tatubuulidde komera mwamurimandinze mwamutwatutte ku alimanda, naye waakiri tumanyi ow'okubuuza Dr. Johnson Byabashaija kuba yakulira amakomera gonna mu Uganda eyali afudde bw'alemala. Naye kyamukisa mubi nti kati tuteekeddwa mu mbeera ejaguza n'okumanya munnaffe gye bamusibidde naye nga sikiri musibe, kubanga tubadde tumanyidde nti abantu babasibira gye tutamanyi. Tubadde tumanyidde nti abantu bwe basibwa bakubwa. Bandyagadde nnyo kwegayirira abatusinga amaanyi nti ekituufu ky'amaanyi era tukkiriza, tubadde tetulangiriranga, tukkiriza nti gavumenti y'amaanyi, naye tugisaba kukolayo kikolwa kimu, waakiri kimu ky'amagezi kyokka. Tugambe nti nga bagoberera amateeka. Atagoberera mateeka talina ntobo kukwasisa mateeka. Munnaffe tumusaasira, tumusabira era tujja kukola ebisoboka mu mateeka okulaba nga tumununula. Ebisigadde weesabire nga bw'osabira. I would like to hear from you. Your client just appeared in court. We do not know whether you know where he has been. You were in court earlier on and the state did not have him. How did he appear in court? Gwe kyotegeeza nti aboogera oluzungu tebamanyi Luganda? Counsel, we just want you to speak to us in that language. Thank Okay. you. Counsel. We have not been able to establish where he's been all along because he himself doesn't know. He was blindfolded, taken, and dumped to a place that he does not know, where he received more than a fair share of the beatings until he pleaded profusely after being hit on the head. That's when they stopped beating him. The only treatment he received, he says, was only to stop the bleeding and no more. When their personal doctor came, he said, I do not know what to do with the skull because I need a CT scan, which has not been done. And of course, which could not be done there. So to answer your question, I answer it in the negative.
we do not know where he has been. For the rest of the proceedings you are able to follow, we presented sureties within this shortest time. We were able to urge out his case to justify bail. Unfortunately, there is a misunderstanding of the law by so many people. The accused is not supposed to justify his bail because the freedom is guaranteed in the Constitution. Once he satisfies the criteria set out in the bail guidelines to demonstrate that he has a fixed place of abode, is not a flight. Basically another 2 weeks, close to 2 weeks of now quoted lawful incarceration. Very unfortunate. Council, Even that. for clarity, what is it charged with and what are the particulars? Honorable Chivumbi is charged with managing an unlawful society. I will not take you into the technical intricacies because you know the English say when your enemy is making mistakes, you do not interfere. So for that reason, I will not disclose the technical intricacy with that. I continue to know it alone with my team. The second offense is inciting violence. Again, I will not discuss the technical intricacies of the particulars disclosed in the charge sheet. I'll leave it at that. Thank you very much, Council. Medad Lubega, second. Emisango bamuvunaana ekisooka okuddukanya akabiina akamenya amateeka. Ekyokubiri bamuvunaana inciting violence, okuma omuliro mu bantu. Okuma omuliro mu bantu. Ebisingako eby'obukugu sijja byogera. Omuzungu agamba omulabe wo bw'aba akola ensobi tomutaataaganya. Okay. Okay. Yes. The council is under my license enforcement act. It is illegal. Yes. Take it in context. Wanneeteeka limenyeddwa. First of all, twali mu kooti ng'ennaku z'omwezi 17, state n'egamba temulina. Ne tuddayo nga ennaku z'omwezi 21, gavumenti n'egamba temulina. Tuzzeeyo olwaleero ku makya mu kooti, mu high court. Omukulembeze wa poliisi IGP ne CDF ow'amagye ne baweereza sworn evidence ebirayiro